Twamuguddeko ne tumubuuza Winnie lwaki tofumbirwa olujjanga oluluddeko baby obulungi bwo. Lwaki omusajja amukaayanira? Nagamba abasinga eyo bonna bonna tebamusaana bwe buzibu bw'akyalinawo. Omusajja sajja omulumba bonna bonna. Wabula ensonga lwaki tunoonyeza ku Nwagi Jackster bino ebyatambula ebya Chosen Blood. Abasinga nga bagamba nti ababiri bano bali mukwana era omusajja n'avaayo amuwoninge n'agamba akasajja sikamanyi maani. Teyegana tata wa agambye tamumanyi. Omanyi mubikolereyo mu nkukutu ne mujjeni. Agambye be bana abantu abawalampira ku bantu olwokuba olaba Nwagi akubye lugogo yagala kumuwalampira. Ate kati muwalampire ku simu. Can I make a call? Anti abakumanyira bawulira eddoboozi ne bagamba wamma kyekyo bulijjo oli bbaawe ayinza obba yatulanga eyo mbanne gye banywera bbiya. N'abagamba tasaako kwebaka na musajja we kumpe, would you do that? Aliso bagamba sina reply on that. Naye yagambye takumanyi. Izo ba byali bya Justy tamumanyi. Ebya Justy nawo omuntu n'agamba mbu era bulijjo mufaako because tulaba emboozi eno kakase nti Winnie Nwagi omusajja amweganye. Mukazi wange era mwagala nina ebintu bye mukoledde ebingi, nina investment zange ze mutaddemu nganze era nga mbadde nina ensonga gye njagala otuukako mu bulamu bwe. Era tuli mu nsi ey'eddembe, nsuubira nti waliwo omuntu ayinza olemesa omuntu yenna okwogera n'omuntu. Nina omuntu yenna ayina gwe nnemesa okweyagala ne Winnie. Answer is no. Njate yali atisa nje recordinga nsobola okukulabisa bichi yakola kye nsobola mutwala baka abasajja olwokuba muli ba celebrity bichi bishegera ngayogera ebintu bingi. Yankubirako essimu n'abiŋŋamba naye omuntu simumanyi era naawe kye nja okugamba omuntu simumanyi. Abantu babeerayo nga balina drama waabwe gwe baagala otambuza nga baagala kuwalampira ku muntu. Yeah, so maybe that was the case. Maybe oli gwe simanyi kubanga omuntu gw'otamanyi agamba ati ambe oyo mukazi wange. Otegeera. So we are friends. We've always been friends and we will always be friends. Of course abantu bakiremerako ne wembabulira nziramu tebawulira naye ng'oli mukwano gwange bambi. Ebirimu. Nga tulinga abali mulavu bati. Ndowooza twera twali fembi ng'abantu abalala babeera bonna. Tewali vidiyo bwetyo nze na Joseph Bang nga tuli mulavu eriyo. Mpozi gamba twali happy. We are always happy around each other. Hey, he's good vibes and I'm good vibes. So that's the energy. We are grown ups. Buli omu ayina gyagwa. Mwagala nnyo bannange mbeere ne bba wange nenja nkyateekateeka oba mugira mumfunira mumfunire ansaana ebyo bisitole byammwe era nga we mmanyi sigamba mutasobola naye tali tali bannaayo tubeere bantu bakulu. Oyo omuntu gwendaba ng'agenda ne mu gym n'abikula ne ku lubuto bw'ati. Ati baawulira tebakyankola binyiiza. Neera omuntu